Otyano munnafe akaseera ka lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ekikulu eky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde wano ku Star TV. Nze Annette Nakimbugwe. Obudde bwabadde bwa musana ogwaka nga bwe gukubakubamu awamu n'olufuuyirize mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga nga Arua. Ebitundu by'eggwanga ebisigadde byo byabadde bya mukalwe. Olwaliro ku bifaananyi bya ssemugenzi ebyakubiddwa ku Ssemazinga Africa biraga obuzito obw'omugongo bw'empewo butudde bukiikaddyo ku Ssemazinga Africa nga busindika empewo ez'omukalwe ng'era zinnyogoga okudda mu bitundu byaffe nga kye kiviiriddeko embeera y'obudde ennyogovu era nga ya mukalwe mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo obw'eggwanga lyaffe. So nga ate ne Sseruwandula mpewo mu bukiikakkono ku Ssemazinga Africa naye yeeyongedde amaanyi era ng'anyigiriza omukuubo gw'enkuba okweyongera mu bukiikaddyo obwa Sudan ne mu Ethiopia ng'era kye kireeteddewo embeera y'obudde eyeekiddedde okweyongera mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe mu bitundu ebimu ebiri mu bugwanjuba ne mu buvanjuba obw'eggwanga lyaffe. Mu bifaananyi ebyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya biraga nti obudde bwabadde bwa musana ogwakanga bwe gukubakubamu ku nnyanja Nalubaale ku bizinga n'ebyo ebitundu ebimu ebiri mu bukiikakkono obw'eggwanga lyaffe. Ebitundu by'eggwanga ebisigadde byo byabadde bya musana. Mu biseera eby'olweggulo embeera y'obudde eyeekiddedde yeeyongedde nga ebitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe bibaddemu ekiddedde awamu n'ebyo ebiri ku lubuubuuto lw'ebugwanjuba era ng'ebitundu ebimu bifunyeyoko ku lufuuyirize. Embeera y'obudde nga bw'esuubirwa okubeera mu biseera ebyo ku makya tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga okuggyako ebyo ebiri mu masekkati ag'eggwanga lyaffe ne mu nsozi ez'e Kabaale ebisuubirwa okubeeramu omusana. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira olufuuyirize mu bitundu ebyo ebiri ku lubuubuuto lw'ebugwanjuba mu bukiikakkono awamu ne mu buvanjuba bw'eggwanga olwo ebitundu by'eggwanga ebisigadde byo bisuubirwa okubeeramu n'omusana ogwaka nga bwe gukubakubamu era ebbugumu ly'empewo erya waggulu tulisuubira okutuuka ku Celsius 26 eyo e Kabaale. So nga ate mu bitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale omuli ekibuga kyattu Kampala, Entebbe temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 28 nga mwotwalidde ne Arua. Ebitundu by'eggwanga ebisigadde byo temperature esuubirwa okubeera ku Celsius 29 ne 3 mu Karamoja. Wanootambulako okweyongera mu bibuga ebimu eby'emitala w'amayanja omuli Africa, Lagos wasuubirwayo enkuba okutonnya ne mu Addis Ababa omusuubirwa okubeera okubwatuka okw'eggulu era nga temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 22 mu Addis Ababa. Yo Nairobi omusana gusuubirwa okwaka nga gukubakuba ne temperature okukka okutuuka ku Celsius 24 ate eyo mu Johannesburg temperature esuubirwa okukka okutuuka ku Celsius 16 olw'embeera y'obudde ey'obutiti. Okweyongerayo mu bibuga ebirala nga Moscow ne New Delhi naye wasuubirwayo namutikkwa w'enkuba omusuubirwa okubeera okubwatuka okw'eggulu ate eyo mu Beijing ne London obudde busuubirwa okubeera obw'ekizimezime era temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 21 mu London ate okweyongerayo mu America nga mu Washington wasuubirwayo namutikkwa w'enkuba ne temperature okutuuka ku Celsius 25 mu Rio de Janeiro omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuuka ku Celsius 26. Weebale kubeera naffe akaseera kano ku by'embeera z'obudde era ng'oyagala okumakyako ebisingako wano ku by'embeera z'obudde tutuukire ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe olwa Star TV. Nze Annette Nakimbugwe, weeraba.